Honorable Lutamaguzi Semakula chakoze e Masaka mu maaso ga President Kyagulanyi Center mu Robert Bobi wani tekibangawo buli omu yeewunyiza anti bannakyalo be bamuyise ne bagamba President Kyagulanyi nti twagala Lutamaguzi ayogereko gye tuli maaso ku maaso go era bitugambe tulina ensonga zaffe ze twagala atuuse. Honorable Lutamaguzi akutte ente bbiri n'aziwa maama wa Senteza nti anywemu otuta era nakwata emitwalo 50 n'agimuwa maama gimuyambeko mu mbeera eya bulijjo. Kale katufune Lutamaguzi Semakula Paul olabe ekituusewo amaaso ga President abantu nga bamugambye ayogereko gye bali. Honorable Lutamaguzi Sewo yimirira abantu balabike. Yango yogerere wano toyina muzindalo. Ntegete tuwota nekasika ngonguyina. Ngenda kwesa eddakiika emu olwakadde. Your Excellency, President Robert Kyagulanyi Ssentamu, the Secretary General, Lois Ruhongoya, the leader of opposition, the outgoing leader of opposition, Honorable Matthias Mpuga, the incoming leader of opposition, Right Honorable Joel Osenyonyi, the road mayors, members of parliament, councillors, mwenaba tuuze protocol sijokuzambize. Nzisewa n'okipayo, Your Excellency, abantu abasinga tebamanyi nti eno gye mpasa omukyala wange. Era ninayo omukolo gwange, naye nga bw'omanyi ebyaffe bya kiyeekera eri gye tuva, gy'omanyi ebintu by'obikola bw'otyo. Tulina nyiike naddala ffe abava mu bulemeezi okubanga abantu baffe bafanga naddala nga baana bato. Franka Senteza sina yekka n'abaana baffe abalala bonna abattibwa mu ggwanga nga kawenkene agufudde mulimu. Ebiro bingi bye tugenda okuyitamu ebitali bya bulijjo. Kubanga nze ntera ogamba President waffe Robert Kyagulanyi olumu ntera okulwanagana nammwe bafuutu soja. Temuddamu okukkiriza omuntu yenna okuyita His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Principal. Kyagulanyi si Principal. Kyagulanyi President ffe twamulonda. N'olwekyo mwaboogera oluddi kyambu Principal mubirekere bali Abakaludaaya n'Abasaatuusi. Ennaku tulina nnyingi ku mutima. Honorable Sewungu n'omubaka Right Honorable Matthias Mpuga mu kitundu kyammwe kino kye tulimu twalibadde tujjosanga ku Lwambaga, naye okulaba nga tulina bannayuganda bannaffe abali COMITED okutta abantu abatabawagira, ate nga tulina ne bannaffe abakyakolagana nabo. Nze ne bw'obeera nga gwe maama wange ng'okolagana ne kawenkene nkwegaana. Kubanga ne bw'ebeera mu ekereziya nze ne musajja mukatuliki mpulidde nti wano wabaddewo okusaba, ffe mu bukatuliki batugamba weegaana sitaani n'ebikolwa bye. Tosobola kugamba nti sitaani mwegaana naye ebikolwa bye binsanyusa, oyo tobeera mukatuliki. Ennaku zino Your Excellency President tubadde tulina nalabye amaloboozi mangi. Nina bannaddiini ab'amaanyi ennyo basatu nabadde ngenda ku TVM ne baŋŋamba Lutamaguzi mutusobedde. Mwatulumbye nga bannaddiini nti baatuyita okujja okusaba ne tutajja. Ne mbagamba nti ku social media eno kubeerako abantu ab'enjawulo, ab'ebirowoozo eby'enjawulo. Ate ne bannaddiini tumanyi nti mwenna mulina ebirowoozo eby'enjawulo. Tekitegeeza nti wabeerawo munnaffe omu ku bo kuffe eyeemulugunyiza nti ebigambo byonna bye yayogedde byavudde wa President ng'akulembera National Unity Platform. Era ne tubagamba nti naye ate nammwe newakubadde waliwo abakola ensobi, amaloboozi gammwe nga tetugawulira.
era namugambye tugenda mu nnaku nkulu sewunga oli mukatuliki nono waiswa alabika mu kristaayo twalinzeeko okulira bannaddiini ababanja abantu bafa abaafa era obedda simanyi babuulidde ku byakyo eggwanga lyonna n'olwekyo omuntu yenna afa oba w'e Masaka oba w'ewaffe e Nakaseke oba bw'omwankole oba waawa oyo abeera munnaffe era tulina okumulumirirwa era tulina okwesa eddoboozi limu nga tukola ki nga tumubanja ng'abasiraamu bwe muteekwa okubalaba sebo mukama wange waiswa mufumbira abasiraamu bano batusoomooza abasiraamu bwe babagenda bonna batunula wamu era bwe baba baziina alaakibaru ng'eddoboozi lyabwe lyonna ligenda watya nze mukerezi olumu ntuula ntunudde eno ne ntuulako ku mukyala wange olumu atunudde eno n'oli atunudde eri n'atubuulira n'atutunuulira ne tufuna amaloboozi agenjamu naye bonna bakozesa eddoboozi litya abasiraamu limu naffe lyeddoboozi lye tulina okukozesa njagala kubawa ekyafaayo nga mmaliriza Museveni ono gwe mulaba si w'amaanyi naye ffe tukyabulamu olumu osanga n'abavubuka eno mu kyalo nga tokyayawula wakati wa muvubuka na mukadde bonna beegira bati era weesabira mukubire mu ngalo bafuutu soojazi baffe be tulina mwe bavubuka mmwe mukola omulimu gw'amaanyi lwakuba temukimanyi waliwo eŋŋombo pulezidenti gy'aleeta ey'okulabisa ate tubeebaza nnyo mpise ku bafuutu soja nga bavuga obupiki bava e Kampala ne ŋŋamba nti bwe tunaafuna obuyinza pulezidenti bafuutu soja bawandiikibwe tujja kubajjukira olw'omulimu omunene gwe bakoledde eggwanga ekikufuula ow'amaanyi si ffe bannabyabufuzi nkikubuulira ekikufuula ow'amaanyi ye people power amaanyi g'abantu era y'ensonga lwaki olaba nti ne bannaffe abamu bwe batandika okulengera supu ne batandika okwogeza oludikya nga supu bamita fuupu ogenda okulaba ng'era basaanirayo bokka eyo n'olwekyo nga mmaliriza mu ddakiika yange etewera nina okuddayo kuba olwaleero mba ne pulogulaamu ku BBS telefine ekiro nina okuddayo newapa nga maliriza mu ddakiika yange neetawera sebo waiswa ndi mukamaawo sebo naye wano gwe mukama wange sebo kuba boŋŋamba lekeraawo era ndekeraawo njagala okusabira maama w'omugenzi Senteza ewaffe twaziikayo abantu babiri naye nagamba Museveni kubanga nze omu ku babaka ba palamenti be yakasinga okubira amasimu era nze namugamba nze Lutamaguzi ojja kungula bw'oba oyagala okungula kola abantu be bakola ki ekyo kijja kuba simple kubanga okugamba nti ono Lutamaguzi kubanga baava eri ewaffe wabula baasiriwaza bakadde baffe nze ekitundu kyenvaamu yo excellence bw'olaba amakubo agatutwalayo oba eno waakiriko bannamasaka n'okuba omulanga abasajja tebasinza okukola ekinene ennyo kweddiza ttaka lyaffe njagala kwebaza mu bantu bano pulezidenti olw'okumpa ekifo kya minisita w'ebyettaka kanwanegane n'omusaatuusi ku mulundi guno ojja kulaba kakati nga mmaliriza sebo maama wa Franka Senteza aliwa tukusabira Naalongo bino tugenda kuba bino byansi naffe tujja kufa bangi baafa ffe ewaffe bw'oba olima olumu mu kibira otema ku kawanga n'otema ku mukono n'obuuza ati ono bamutati nga bagamba mbu yafiirira Museveni naye ogenda okulaba abasajja be twafiirira balina amalala ate babbi ate batemu buli atakkaanya nabo balowooza eitha kukutemula oba kukuumira mu kkomera nga ndi wano waliwo mikwano gyaffe nga bamacete bali mu kkomera abaana abato be bakwata mu bambadde obukofiira obumyufu abaana abato be bakwata eyo nti bawagira his excellence Kyagulanyi Ssentamu era nze nateekawo nti bw'aba Museveni yawangula ate lwaki be yawangula abakwata n'abajjuza mu makomera n'olwekyo ndi munyiivu waiswa ebiseera ebisinga ffe tetwagala mutuyite honorable nze tompitanga honorable why do you call me honorable when the people we are leading are not honored? They are killed every day. Abasajja abatemula abantu baffe ku Ssekukkulu mu Balabe nga bakuumiddwa emmundu esente z'eggwanga zonna bazinyaguludde ezaabwe baguze Kampala abanaku bonna babagobamu buli gwe batunuulira ng'alina ekyobugagga baagala kimubbako ate ngenda n'ensaasira abapoliisi mbalengeddeko awo baafande
afande bwe bakusindika okuba bano tebabalwanyisa wabula balwanirira mmwe nammwe twagala musuleko mu nnyumba ezinyirira naye buli police station gyoyitako abasajja basula mu biyumba nga byambaata gwafande asula mu kiyumba ky'embaata nkulwanirira nawe osuleko mu kalina namwe abasirikale tubalwanira pulezidenti we yali ajja mu gundi yaffe mutweiro nga tutambula yali mu Luweero Triangle ng'abasirikale bangi bali muleya ne batubuuza nti pulezidenti agambye eki ne tubagamba pulezidenti Kyagulanyi agambye bw'akwata obuyinza bw'afuna obuyinza buli musirikale atandikibwako kagenda kuba kakadde era mubakubireko mu ngalo abasirikale baatuwa obululu kituufu naye wabula waliwo bano boolaba abakaasakaasa bano bwe batuma ne bakuulayo obupande n'olaba akuulayo akapande n'olaba waasula n'omusaase nogono omusajja oba aliko kikyamu akapande olwana nako kaati lwaki tobumba nze oba n'olumba food soja maama wa sente za ngenda kuva wano ngenda kulekerayo $5,000 naye ennaku z'omwezi nga 3 ono January ogenda kujja ewaffe Nakaseke ngenda kuwayo ente 2 Kabasajja Kabaka awangaale. People power, our power, NUP, everywhere. Omanyi Honorable Lutamaguzi oyo fye twava eri bwe bakuwa omuzindaalo otabusi kakati njagala mukitwale nti yabadde guest speaker. Sebo Honorable Lutamaguzi tukwaniriza nnyo webale nnyo kyerabidde bagamba nti wa Democratic Party eyaddala kakati sebo mukama wange wayiswa mufumbiro nga bwondaba wano mu muzikiti ondaba era ondaba nsaala n'essaawa n'ezikwata kati ninda kutoola shahadu ebitali bbanga lya wala kuba ne wakubadde sebo mukama wange ondaba nti kyalina erinnya lyange liri erya Pawulo nerindako banteekeko liri erya Nupu. Shahadu nteeko gitoola mu biro ebyamangu ddala neyandiza nnyo kalina tebamanja kalibagambye kababuulidde nze nabagamba nti bw'olabanga omusawo omuganda nga yeetoloola ekkanisa buli ddakiika aba agenda kwatula ati alokosa. Kakati tweyanziza nnyo Honorable Lutamaguzi okuba nti otuluŋŋamizza nga zonnyonnyodde. Weewaawo akadde kabadde kawanvu naye mwe mwamusabye nange ne saagala musitoopinga. Mukkirize bassebo ne banyabo mu ddakiika Lutamaguzi po Semakula bwatyo bagambye very soon agenda kutola Shahadu abere wa national platform bujjuvu era akutte ente 2 we palala n'agamba agenda kuziwa maama wa Franka Senteza era mwadene date kwagenda okuzimuwera n'Emitwalo 5 gira mama jimuyamba yambako oza kona kwesa ne ka transport okugenda okukima ente zino. Tuyanziza Paul Lutamaguzi n'ebigamba byogedde mu biwulidde adakubira ddala ku mutwe Alex Wasa mfumbira agambye nti akuba kutta akubye nattira ddala. Kale tuyanziza Paul Lutamaguzi omukama Katonda asaba bankumire banywanyi ebigambo tujja kuddamu tubyogere bwana bakkiriza ddala bana mugereka batayi mweraba.